Bantu bangi nnyo bava mu ghetto naye ate ne bakola ebintu ebyewuunyisa n'ebisinga ne bali abazaalibwa ababeera ku City Square bakyembeera ngamba bayita bamwambala mataayi ate oba olumbye empuuga anti principal agamba baakowa abambala amataayi baakowa abasiba amasuuti principal yasala dda n'ayingira bamataayi atulimba omuyaya akyalina leve yalinnya waati ng'akyategeera tulaba bayayi balwanirira lyeni sikini just nti ze siri waffangwa lyeni sikini bwafunye ssente asigadde waggeto naye principal bwe yakwate ekkuba erimu ejjuguli n'ayujjako kombatiza ghetto n'azeeyambula n'ayiwako obusuuti n'asembeza ababusuuti bano simanyi bayowero ssennyonyi balobongoya simanyi nabe bonna omuntu teri yakulira mu ghetto bonna ne bamwetooloola awo gwe bova mu ghetto gaddayo futu soja goba kwegamba yerabira gye yava baziyita grassroots yazivaako bazita roots kwegeyerabira roots kitegeeza bwowerabira roots ne culture ogyera kuba weerabira nti oli munnauganda n'ogenda weefuula obumeka kiziba ne culture za uganda ojjazeera kati oyerabira roots and culture of ghetto yinsonga lwaki asobola okusala enviitu si mu bubi buli omu yawa nti ayagala n'ateekamu tiiki eyo tiiki ffe tugimanyi just do it eva eri mu 666 yesobola kyasobola okuba overall kala sirumba just mazima rainbow flag ekola kugundi zaabwe ku uniform zaabwe tukugabwe yava eno n'agenda yayinga kano kateeka wano bagita just do it sisika kubo anti bo buli omwana abanga akakunaye gwe njagala oketegereza kalinga katiiki gaffe tulabuli balabira ku bikolwa byabwe signs Revelation 13 abasoma Bible waliwo obubonero obw'enjawulo obukozesebwa mu bwa Katonda ne mu bwa Sitaani kakati ne mu kalicha ng'olagatifu abakkiriza mu kalicha oli luwavu nnama akola bw'ati abakkiriza mu Busiraamu lwakola bw'ati abakkiriza mu Rasta kati mu Rastafari Empire nze bwenkola bw'etyo bagita Star of David oba gye bayita Star of Diamond Emperor Selassie yagikola era bwenjigendo symbol of Rastaman yaman cheza goliwa ne wamazi biso olala ko Rasta kalwe yakola kalukalaga peace mirembe yo yaki automatically kiri okay then politically like principal gwao anti flag atubuli rainbow flag yo yakichembuza tuli walabira ku bikolwa byabo watali munezo tiki je ngamba yo tiki sembere eno kamera yange ejja kukuba ate nkugobemu okay kitufu kati yo tiki yaki so mimi so mwana kyo nakyo kiri omusajja bwe yagende ne yafuka mwambala mataayi yadda mataayi ebisigadde mwana tusigale nga tuhasolinga jukira is now contradicting what ne bye yayimbanga abantu bagenda ne limati mwana kuva ddabira bakitufu abira naye kati byabe tukola oba tukola birala yabivaako yatugamba well youth and youth God know what politicians come for about mwabavubuka na mwino okumanya bannabyabuzi kye baba bajiridde esawo zinatambula nabaki well youth and youth God know what politicians come for about so for dangala kamo you can't express it exactly what's on the plumber's mind tasobola kunyonyola kiri ku bwongo bwa muntu munaku kati sanzo kyagala asobola okinyonyola n'abasajja baatula nabo nti bye tugamba nga siri ebiriko wano we mwegonza mu bya mu ghetto yakyuka ababalonde tuva mu ghetto si bali abo mu bikomera abatezajja banamu tukyali ku ghetto lwaki oloza lwaki ab'ebyobufuzi bakozesa nnyo chance okozesa abantu ababeera mu ghetto nga ne babasuubiza ebiwanvu ne bakola ki naye batuuka eri ne beerabira abantu abo naye bakisa nnyo ekisooka mu ghetto abantu balina kye bayita trust bannabyabufuzi kye basinga okutwala ajenga muli bayayi anti mwana naye okuba omuyaye munda kati kinzijjako omutima gumulala nti nze ojja kujonga mwana nkolera nkukolere nti nina one love abaana ba ghetto abasinga balina one love tebaba batukozesezza nnyo kyakubiri abaana ba ghetto balina obudde they have a lot of time jukira mu ghetto abasinga tebakola they survive on one another bagita day to day survive kati bannabyabufuzi batwala advantage eyo olwokuba nti abaana abasinga babeeramu ne bajja babateekamu obuntu butonoto ne babakozesa yensonga twafuuka priorities meaning that labor force nene mu ghetto etwalirirwanga advantage bannabyabufuzi nayo ne bagikozesa olwaki twafuuka vulnerable eri bannabyabufuzi n'ekirala nti mwana w'omu ghetto ye asalawo mangu bw'omuga ti genda onkolere kino obanga asindise munnamagye agenda kukola ekintu ky'omugambye naye ate ow'amataayi oba ne interests nnyingi bonna agenda bali ka girlfriend kajja kundaba ewe n'agenda bali bajja kungoba ku mulimu naye lwaki benyigira nnyo mu opposition aba ghetto anti opposition yeyina obudde obwogera nabo
atenga babafuna mtu babafuna bano badde tudde survival kwata yettano kwata yo mutwalo gula ya mayirungi baba kubya bukubya just bikuba okujja kongo je causes and conscious era basoka kujja mu office loga blood kitufu tugenda kukola akalulu ne tugenda kakola tutya sibya woyo tiyowe mu mubiri tuyiwa mu mubiri akaluya galutya nonga mwantu inokola kaluni ne yabe ebipande buli mwagenda sasulwa atya ati mwaka katwetaga bana banagenda kunga mobilization nti kitufu nira bakolita buli mwaleta abantu 10 sebe nkuletera abantu 10 buli mwalina abantu 10 abantu 10 ebi bakolita banogenda basa solo kyo kunga bali 10 ya bajja transport bagenda kikola tuti si government bawe sente ni facilitating abantu bano ngono muleseo sebe wave ekazo tugeza jannansana oba ave ekatunasana municipality ave gombe nga jannansana tomutadde mu transport toina kyo muwadde just omutadde ku malusu kati ateeto tekisoboka bamwambala matayi niffe tukikumugeto kyangu nnyo abaana abasinga kibakola ne bamuwayo omuto n'asigayo n'ateekawo embeera nze nja kutaleeta mobilization omwana aleme kubba aleme kukola ki naye ojja kujja omwana omugulire enjaye yakabiri omwefite mbuli mubeemu omugayi tugenda akuwerekere kati agenda tuka olinga enjala emu amagamaga agenda maliza ati anyakudde ekisimu kyabo ali atutta akasaawo yensonga lwaki ebiba violent nti ne bono omanya nti bakozi wadde bageto tuula nabo tumanye ssente mmeka zetubawa basasuddwa batya uyu mwana ajja kujja nga badiployinze wano okukola kira basasudde olunaku ngenda kukwata emitwalo gyange 5 bampadde n'emmere yaabwe n'ebikola olunaku agenda kumpa omusanvu gwange tagenda zoganya kuba alina n'essuubi naye wamuwadde ososemu ku byanjago oba buwalagi n'omuwe 5 za luma mmira kati najja kukuba ate nga talina kyakulya kati agenda mmaliriza bijukira abantu bano abasingira bafuuka babuvunaanyizibwa balina famire agenda mmaliriza nga anyakudde akasimu kuba alinayo demuwe n'omwana kasigo nerabyo lyabanja kikyengezaako kugamba nti tebabafunaamu fizikale kiri awo wabula nga badde tudde survival bo basurvivingiramu eyo embeera abaana b'omugeto netumaziza nga eggwanga tulyonoonye gwakunza abaana tobalinaako control kyeva nange bw'obantu masooka kukubuuza obasasula naye kizibu osanga abageto nga babakinga omuntu wenyaremu anti kyegga nti era terina nnyo opposition yeyina obudde okujja mu geto okubeera mu baana ba kati mwe lwaki temujjizira opposition anti ngambe takola talina mulimu essuubi lyaluna kati onazze naleeta 5 oba omutwalo essuubi lyagenda nalyo talinayo yadde akakoko akabibi kalunda waka nti gavumenti yatuwa obukwako obwo talinayo yadde ez'emiyoga nafuna akakadde k'emiyoga kati opposition yazze n'amuwaayo omutwalo n'amugamba n'enkya nnoonyaako nkuweerwe bwamwekansala kyekiriwo n'amuwaayo 2 oyo yalinga mbu amuteereddewo essuubi yensonga lwaki kizibu zira abantu b'opposition kuba baba n'obudde bungi obujja mu ghetto ne batuwa ne basitama eyo n'abamu juga baava eno mu ghetto era wadde batuuka kati atuuka mukadde kali n'atumyaga kati obudde neetaaga abaana bano n'alyoka akomawo kooli emu atikirikira mu nterewo ku mbeera nga ajja akuŋŋaanya abaana abatadde mu kyabate naye nga nonti nti babafunamu naye bemutembeeta abo badda abaawa kawaani ekyo kola mwana ne 2 muze nse katwakola loosi twatomera muganda wange nansana wamma sajja kwogera mannya g'abantu naye nabakolera akalu bakyuse bakwera bagenda kukoma kati gwe meya matovu wamu ogamba ky'abantu basi kiwuli eri neya wanansana division basi wuyi ajjeeyo neya wanansana division ogamba ky'abantu matovu si mu bubi zigwe matovu omumanyi mukoowe kadiyola gwe twalinga naye tukola emirimu niye meya matovu nange muna yanteeka muziri kodi za lasa tujja kulaba lasa tujja katadeyo sagala ngena kutera ku simu nze namwetako ne proposal namba ya ghetto resource center n'agituusa n'agiwamba n'agitwala kati mbu ye bagitandise manyi nansana resource center ne mwetera ghetto gala n'agikyusa zaali projects zange musanvu neyali deputy bamuyitanga Brian yalimu ne secretary bamuyitanga simanyi yani ndoza ali mukazi wa Brian naye yalimu wabavuka bamuyitanga Debo bamuyitanga Judith yalimu wolo kanso muteesasira balinga nga kanso yakatani kale mbweta propose endala nga yagala ghetto gala n'agitwale ne basamba bigala byabo ne batuuka ne banyiganagana nabo ka bwaba yigana sirina buzibu n'ekisinga obukulu kyengeza kuga twalonda abantu bwe tulinamu essuubi ng'ate tomusaba ssente gw'omugambye gwe mukulembeze nina ebyalo byo bina birimu ebisatu ebikola division yo buli kyalo ninako ghetto ne weziba 2 tukunga tuzimaaji nga tujjayo ghetto ne bwebeeje tukule ttiimu 23 tutegeke eggala y'aba ghetto enkya bajjaga meya yatusakira terawo platform yatubudaabida ye n'agamba yiye gwera abasimanyi ttiimu ezazze ate sonizo z'abakansala ettiimu ya kansala gundi ate ttiimu
ezinga emikono ngamba bana basajja nga sibangu banna byabufuzi nenzikiriza nti they are users bakozesa bakansala boboyi wala bannange bradi mpesasira naawe nkutumidde bannaye mayungwe sitanule tokuba nnyo wakayima nkutumidde wakayima yabayisa atya wakayima ye musajja wosobola osanga ne munyumya kanti kukaŋŋambe bwe tusobola musanga naye ate sagala kugamba nti personally njawa akabi nnyo era ayamba nnyo geto era nasana akikyusira okuba mubaka personal issues nogalaga mwana zo wakayima nteerawo embeera wakayima nkolera bino wakayima bino naye politically we have not lived tetulina kyetumukunguddemu tetulina kyetumufunyeemu kuba wakayima alina essomero wali ewo asomesa abaana b'ekyalazi iyo babasasula bakyasimanyi nekwega eyo project mu community ebeera egattako kati nje nga nti personally simanyi issues ze oba akola atya n'abantu be mu business oba bayambye niye politically ng'omukulembeze MP wa Nansana municipality yesakira yekka very good kaakati nga tuli ku kasemba ekisooka tuve ku bagete abantu b'e Nakawa naye akantu ako nno ogenda kasasula nze katagaza naye wamujja tusonyiwa no worries abantu b'e Nakawa balina be bagoba yogera wanywedde ki nga tonnajja wano nze nywa amazzi pozi n'omukka gw'akasasiro yebinkuba abantu b'e Nakawa bali mu kwemulugunya kirabika batuuse okutunda constituency yaabwe ati kati bagireetamu Waiswa oweeri eri ejjoogo oliraba bwekyobola sagwaki tebatundiddwa abo kyobola sobola wagira Nuupu eri ejjoogo kati weebuze ani abadde akulembera awo ati nange kyembuuza lwaki oli tagenda eri ewaabwe gye bamuzaala Waiswa mufumbire olina okugenda e Busoga kega beyond Busoga olina waliwo region awo naye nga tonnamalayo omu yonna Busoga Madada dayo mu Eastern kaŋŋambe bwe Lobongoya paka mu Western the likes of Bukeni ali ono Nubianiri osobola okugenda ebbombo wano mu Banubbi n'onoonyawo kaakafo oba ne mu West Nile origini y'Abanubbi nze siringa ali mu tribalism ne balance of power tosobola kuŋŋamba nti Museveni General Moses Ali tosobola kuŋŋamba nti akiika wano mu constituency y'e Kampala ye ali waabwe mu West Nile gy'ava najja akiikirira ekibiina kye tujja kuŋŋamba nti Nandala Mafaabi wadde atula wano najja Nankungu naye ng'addayo ewaabwe Mbaale tugamba Patrick Oboya amuli ati atula najja Nankungu naye ng'addayo ewaabwe mu Northern Region oba mu Eastern North East ye Akena atula wano ku UP South that house Uganda House naye akulaga nti addayo mu region y'ewaabwe bantu mmwe okujjako nga muli babi era kyetugamba nga temuli mu struggle oŋŋamba otya ti newobadde oyina omubaka otandise osimba olugenda wulire kunti mulete kuba loadi mmeni ngamba mwani gumujooga ate kati olina omusajja bamuyita Ali Nganda Mulyannyama avudde ku level structure gyayambuka ebyo ddala ng'omulaba ate nga ng'omulaba material very good n'okeeko okyo olina muganda wo Nyanzi last time yavuganya kuwa Central MP Central naye nayaga interest wano leka Nyanzi ne Nganda bavuganye mukamyufu naye tobadde kamu Lobongoya we are not being tribalism birwa mufumbiro okwogera ennyo mufumbiro kirowooza nti Kampala ogenda wangulawo kati baleetaani bali mwezo ku bwakya road mayor tukikoze tutya mwana buli omu ddayo ab'e Nakawa baswa ne bawayita Derrick Nnyeko era nenzinga emikono eŋŋamba muleese Nnyeko yali kasitamanya nti bitabuse eziriyawo mu Kamooli olaba Nnyeko nensirika jjukira baakola ekigaali ekitategeereka baswa bayita abayayi ne baba paledingawo bonna bagenda naye bakola eggaali bannange gwe ekigaali baakitandikira jjukira kyataba kwa kyayiika baswa leweta ekigaali nga kitegeera kirimu simanyi bano wawo ba Geoffrey Lutaaya ba Hiru Damani ba Derrick Nnyeko bano ono yali kyali waabwe ayogera ennyo mu leader of opposition waabwe kacala kazi oleka jero senyi bali bayiso mufumbiro ate gye bati bafa kuliga seyamu oba wali mubbi oba wali musezi they don't care ne bajja ne bayitumawo ne bawazimba ekigaali kikategeereka ne kituusa mission 221 omuyaga ati naye kuba wano kani tuli balebera ku bikolwa byabwe bali mu kwefumula Ssaabakunzi n'alimu okunga abaana n'alimu okunga ab'omunju ye Ssaabakunzi simanyi ate yaliwo nze njagala nga bannayi ayina ne kadi ye naali agizanga nayo akyagirina olabeko owanga agizanga wiki kiregeeza tujja kukkiriza nti tetulina opposition mu Uganda mwenna muli umbrella ya NRA
Kuba Museveni era should I sent was a forward trader. He once said that by 2026 there will be no opposition. Womme yachi manyi. Second is lange soyo ninga. Banaye katonda sonya naye mbwa yange nizo obutawangala. Wongera gira ebba ku kyalo ekola ki? Nsobola kipulidictinga ndi mbwa yange nizo obutawangala. Ajja kubba mbaje uto. Ne ba opposition. Ndiye akirabira ubwo tebasobola wangala ku dingi gwe bazannya. Gwani yakugamba simu bubi nokera ku majaze banne waliwo abanaga. Mujja kwanjule bafene boleeta ekipande kya Bobi Wine botalira ta Ssaabasajja n'ogamba omusajja yasoma. Omusajja amanyi obuwangwa n'ennono. Nti bano bo balina ekintu kye bakola. Nga they don't mind about credibility oba ki. Kyova n'oli yatuuka n'apulidictinga nti mwebyo bye muliko. Biri mukaga tewali opposition. Tewali. Ye ayina amaanyi gejjuke bagala n'ebyo ba violence. Tujja mulagako ne bajjukiza mujjuke with master of violence. Akasemba olowooza chi ekireeta okwerumalumira opposition ku opposition mpuuga Kyagulanyi gundi ninga they all follow under the same umbrella before bibiri amini nsonga bbiri ezibeerumyalumya esooka ssente gwe mulyo timpuuga bw'abanga mwami emmengo n'ekigaali kye tujja tuka Bobi Wine otalike mubegera nga ne bwakwata ebibiri by'emmotoka nga buli omu aleeteko 10 simanyi 10 bw'anaakwata ebitano nga teyalipooti nze nedda ssebo ogwo mulyo gujja baawula ye Besigye era ojjuga Besigye n'abe najja nankuumi era mulyo nti le logic number one issue lwaki beerumaalumira beeyawula ssente ate ssente zino nyingi ensonga ey'okubiri bwe bayita petty posts obufoobo obutonotono si ekya president tebakisobola naye obufoobo nsigadde ntya nga nze MP ntuse ekya chairman wa district nina okuba kansala bubeerumyalumya batuka ne beekuba anti kati ng'ekiriwo kati tosobola nti abantu genda bayita obasibeko nobiyaniri bali basibeko mufumbiro bano basibeko lobongo yabano musigale ng'eno force gy'obadde oyire gye twogeddeko ey'abamulya nnyama ebaddenga mu bbanga lyonna ey'abatoobo ey'amukulu bano abantu abo baddenga mu gwolooze nti bagenda sigala nga beeyagala ssente na obufo obutonotono yogera so kati kyekisinga obukulu teriyo kyamaanyi teriyo kirala era bajja mmaliriza tebafunyemu ensonga lwaki tujagamba 2026 tulagawa Museveni agenda kuddamu alayira ekkololo era abanayambala bambale paka kololo bala Museveni agenda alayira ekkololo olw'ensonga bino bye tulaba bali mu kulwanira ssente kulwanira bufo butonotono kwefumba ojjo kigendere bwe tugenda mu kulonda okwakyenda mu mukaga na lisi kiriko nnyo naye 2 ojjogere bwe twatandika okulonda kwa 2 twatandika ebintu bya alliance ezo zijjukira kuba ndowooza season 2 twatandika bifoomu agenda simanyi tuzaawo ne muvaamu FDC ne muvaamu Federal Alliance ne bijjanga bitambula ojjula season ya Suubi yaliwo season ya TDA yaliwo simanyi waliwo ebisinde ebirala Katonda ansaasire mumbyera naye ate okimanyi nti nekisanja kisinza ofuna ebisinde ebingi ate nga bikyajja n'ebintu bikyali mu kamooli naffe aba PPF people power front tujja ye bagamba ze temumanyira PPP yali eri naye akyalinze PFF ndowooza bano Besigye nabo bali mu kamooli obaligyesenga nga pati bajjanga kisinde wosula Erias Lukwago okuddeeka Nuupu temuwadde kaadi FDC temuwadde kaadi DP temuwadde kaadi tagenze mwena alemu mbwaddeeka afuzali bakola y'ekisinde tebajjira mu kisinde kati tugenda tuka mu gw'omunaana ng'ebisinde biyimiridde biti ebisinga ku bye tubadde nga tujja tulaba luli kibadde nga kimu bibiri ate nga luli bibadde nga influenced by tribes Suubi ne tuyingira omwo ojjukira abaali mu Suubi Federal Alliance ne tugenda ng'ojjukira bulina influence eyasooka okuba national yali TDA naye amaanyi ogajjukira ng'onagamba nze nnina okuba Bukenya mbabazi naŋŋamba what are you telling bese n'abagamba wumwayufuuli ne baawula kati essaawa zino ebisinde tebikyaliko nti gundi jangu buli alina amaanyi atandika ekiki ate n'abaana abamugoberera